ono ye muyimbi wammwe era ngaddamu nti Ssaalongo Katende basudde. Oli Ssaalongo zamani basudde essebo. Ate maama we yani? Maama ye mukyala Florence Nabasenya. Okay. Mukyala eddirengo. Awangalira wa? Awangalira awo naye nga omanyi nti alina waali era wawangalira. Okay. Bayitawo Namwanzi. Okay. Twalinako amawulire agagamba nti ate baali bakwegaana. Ensonga ezo zaakomawa kuba abawagizi bwe beebuuza kyakomawa? Ensonga ezo Katonda yansinga okumanya. Katonda yansinga okumanya. Wabula buli kimu kibaako entandikwa n'enkomerero. Ng'era bwe yagamba nti bino ndowooza ngenda kambiyise mu gundi nga bwe yabannyonnyola. Ti buli kintu kibaako obudde era ebisaawaako n'ebiseera ebigere. Katonda yamalira awo amagezi yakola entegekere ya buli kitonde ekiramu. Bw'osussa mu biseera ebigere ebya buli kintu batuuse okutamwa. Bw'osussa wasaana okukola ne weeba mboozi enyiwa abatudde mu ntebe. Abange ndi musajja wa ndasi ku bye ntuuseeko tewali badde bandaba. N'abalokompoka ennyo bankomye ne beerabira nti okuyimba bwe nti kitone. Ate nga bwe njogedde bassebo yeebeerawo okuba ng'eyantonda abalaba. Nze kankole ebisiimwa abalabi kuba ndi waddala nvaamu mwattu amasavu. Kino nkimanyi erinnya lye ddene n'alikongojja mwali ntenze mu mutima. Kati be liitawanya emitima ngenda ddibazika abajjeeka balinonye. Balirinziriza ate mu bulumi erinnya liryo lisukkiridde mu kiro. Litugubye nako ggwe buyoza owoozesa ki litukule tumatize. Ndyoke nkwate ejjiiki bandabe ndi wawulire erisingeko ate ku luli. Beeyolereyo agaabwe amagumu bakongojja ago nga buli omu mativu. Wamma bakama bange abalabi n'abawuliriza ebiva munno masanyu. Njabbagala mbasinze ku luli mwasasula olw'empagira yammwe matiza. N'ennyabo Flora abasabye omuyambe ennyo omwana we ataliika yasira. Emikono atadde mu gyammwe bataayi obwe bubaka bw'enzigye bubondo mbakulu. Kati bwetyo wennyonnyola ensonga ezo. Okay. Ensonga bwe zaali kati music watambula atya? Music wange ebiseera ebisinga nnina owange nnina owa muzeeyi. Okay. Naye nga bw'omanyi nti saagala kunyoma kuyisaamu bakama bange maaso abawagizi bakama bange. Nnina obbakolera kye baagala. Basinga kwagala kiri. Ate munnange ezange tebazaagala. Lwaki tebazaagala naye? Era tujja zibawa. Tujja zibawa. Olina ku nnyimba zo z'oyimbako otuweemu akapera? Nzirina omusango gw'abazadde, emikwano mizibu, obulimba abakungubazi, n'endala nnyingi. N'endala weeziri naye nga bw'omanyi nti support eri mmwe bakama bange, mmwe bakama bange, abawagizi bange, mmwe bakama bange, era temumuze mundera. So ezange nyinawo nga olinawo olugamba nti nyinawo nnyimba ezigamba nti siridde ku ssanyu lya ntuuyo zange olumbe lumpanise mangu olw'amasanyu ge napapira luli nga nkyali ku ssomero. Bwe ntunuulira omubiri gwange nga ndaba guweddeko ennyama neekuba emikono egyali gimpaga nti tugende ku mbidduula. Tinzuuno ozindeese musembera omunyumya emboozi nnyina ntoko yammwe abaagalwa lugaba oyo byagaba yampa ebingi z'okunyumyanga anti tuyinza giteno gyensuna yewoomera abangi n'emboozi ensunsule awo muli muti ewammwe eyo mmanyi nti mussa ewange mpisibwa bubi n'otulo twambula bampita mutakisaale kambalojjere bamaama abataate n'emboozi yammwe. Pulira ennyiike ku mutima ey'amaanyi eri abatuzaala nedda naddala abamaama waliwo ekyasoba mugire mutereeze abaana tusubwa maama akyembuuzaawo kikyate ekyasoba obutangabwa mu butonze mpona okudaaga taata gy'onzadde alina ku ssente kati olaba bwe sisoma naye ne bw'oba wasoma ekyo nno kirema anti amannya mbuuza mmwe bwe muba mwagala siringi mwogere kiwulirwe
tukimanye naffe tewali kyolifuna ng'obuza emirembe obeera mu kuzunzibwa buli olukedde by'omenyekedde ebbanga eppanvu babikulesa si bamuzannyo kaaba oyogoddako oba muto ssebo olukimanya naye akufuukira ennyimbo ziina bimu lwe bayita omusango gw'abazadde nga kiddayo kweri ensonga nga ye bwe yakugamba nti akyayina nnyoko okitegeera odigidanga omanyi mwana wa maama si byangu naye ekikuta obudde kijja kubuta naye nga enteekateeka eno eya music baani abakuyambyeko kuba music si mwangu nga bw'omanyi owakadongo kamu abanyambyeko sirinaawo muntu anyambyeko kaŋŋambe nti abanyambye oba kale wannongooseemu mu nkozesa y'olulimi nti abanyambyeko beebo Ssaalongo jangu oyimbe wano Ssaalongo kati ezo ze bampa naye abawagizi bange ze oluusi ze munfuuwa ate kwengattagatta nensobola okukolaki kulabika nti mbeezaawo ensonga eyo. Oyogedde erinnya Ssaalongo wazaala abalongo oba webbulamu bwebbuzi? Erinnya lya Ssaalongo tebalyetuuma. Oba yina abalongo? Mbalina naye kati mu kaseera kano nasigaza linnya. Lwaki? Bo bansookayo. Mu Luganda baaseerera baabuuka. Kati akadde kano abawagizi bwe beebuuza twogedde bingi naye tonnaba waayo ku buyimba bwa muzeeyi waffe omwagalwa w'abangi Nabbi. Ate oba tontumye kunaaba. Tusooke tubakubemu. Oba tontumye kunaaba. Mwenera dda okuggyako abakiika ensingo olw'okuba nnyimba nesireka n'omu atamatidde ekyo ekintu kyava wa Mukama n'akola nti anzeera mmanyimu n'ansonyiwanga kasita abanjiko bwe banjagala mmwe abatono mwekalakase mmanyi si kyatandongo wabula mwesulidde muti abaagalwa nkyaliyo nkulunga mutwe Seebaka nyina ekirowoozo ekijja abaagalwa mukikkirize mukiyambe n'okyongerako buli muntu abe n'emmoto ye wakiriba eddaame wano okubaana n'abazzukulu obuyambi tubuwenga mufu nga tutegeka wanaaziikwa n'okumakuma abafiiriddwa ebyo olubimala bbaasi ggwe wuuto kyabanjayo ekisati kiwa omulalu agende ng'ayita ttendo faana kiwadde Katonda omulamu muwa kyakyateebaze ye bwaneebaza gwe n'ofuna ki bw'anaayamba anaanyirira ng'olwakunyumya ne bannabange mu ndaba endiruna nti nnyina kuba mpa abajega enjala ekusindirwanga mbwa n'ogitoolera eggumba yo gy'omanya kyeterima nze kati ne bw'onsulika eyange erina mu nkwawa mundeke sikyaleere toba temunziika mundeke nja nabbawunyirira ddaaki munziike lwakifuba eradde ennyoga emirembe mwenna abatudde ku ntebe nammwe abali ku mikeeka simanyi mundabire ne muntegeera omanyi nafuuka nandyawo ntyo nagalaali bwe nvayo nondaba muli olowooza nti apaana temube kalungi nga wakinimi so nkwerabiza nnyoka eyafa jjo wamma nkwerabiza nnyoka eyafa jjo n'otyaba amazina ababeerawo ffe tukutuuza owange tozina tuli kulumbe kati nno bwe ndifa mujjukiranga nziikwa ndigita mmaze okulama ngenda kubogoza gite emagombe ne walumba ennyini asiba empina zina akafuula abansooka ogendayo emagombe mwe muluddeyo mutoola wagazi wetulituula nja kujja ne gita mbasanyuseemu kiri bul'omukombi lwe ndituuka mu nnindi Mungu akuwadde ky'otagenda kuddamu kulaba ye muntu akuyimbira ebinyuma ate nga makulu ate n'abisengeka n'ebivaamu amasavu kannyimbe ku by'olumbojja mu mazina bannange bwe ndivaawo walibaawo okunyolwa ebiddawo tebyenkanankana kyo nkimanyi nga wadde baageresa nti awaakula ennume naye bukya ng'akawali avaawo mpawo yasika abaddewo era twajja ne byaffe era bennaku bambi ebyo eyaziikwa nabyokola lwennyini wadde abamu mukopeera mugonzi obula
bulago naye engeri yanguliika wali ali awufukale nange bwentyo bwe ndisaaliza abampagira wadde walivaayo abajjanga bwe kiba kale nno mwasuze mutya nze gye ndi buli lukya tusimba obuzibu okuleesa ekyo kikulu si ndwadde si njala si bwavu kaakati terina bwewoleza alaba bwe kiri wotendera enjala kakuuti yeeri e Masaka yakuddamu ebusunju ebawenja akawogo omuntu omuzibu okuyiga kyali basudde abampalampako mubireke kale ndi wangeri nnyo nga switi ensonga sifaanana ekyo kyendi buli eyambuuzaako olumu kikyendi anti ebindabika si byenkola kunze onosobolezaawo ebyaddunda nange ndabiraawo nga bwe guli okumanya ndi muntu gw'otamanyi bulungi natawaanya abanzaala eyo mbuto banoonya gwe ndifaanana bakole ku ekyo teri yazuulamu atu kintu kye ndiba mukyala mugerwe yattabba ebiro biri annakatonya mu nsiike gwe nawaabira mwasigala mwebuuza gye byakira nga mmaze omunaabira mu maaso olw'obutemu bwe eyalimu yanyumiza bwe yasitula yankola emira okudiibaga emirembe gye n'anoonyayo okufuna obuddamu anti olw'ensi yali mmyufu temusanyusa nasisira ku kyalo katu ekinyolo wano mummanyiyomu abamanyi e Kampala mmanyi omuzigo teyasooka gufuna n'asulanga ewa Nabulya Benedicta basudde omulimu omulungi gwe nagabana batuusengako emboozi n'amawulire ziramukakasa basudde omulimu omulungi gwe nagabana batuusengako emboozi n'amawulire ziramukakasa bye nayogera kuba omulimu gwe neewanja gukola eno emboozi zenyumya wano si ekimu n'ezo zenyumyanyumya naye ze engeri ate gye mbisengeka kaakati nyumyamu byokka ebyo ebittemula ndowooza Mukama akyavudde ajjukira neefuuka mukwano gw'abangi olw'okuyimba gye buvuddeko nga n'abayimbi tuvumwa tulangira obwavu n'obugwenyufu oba mwali mumanyisaaga olw'olunaku lwe nnava e Buddu muggyeko amasepeewo amani sirika eki ndi muntu gw'otokyabuuza nti oyimbye ku kyate kati yanirizanga bwaniriza kuba nkozesa nnyo sensi singa gita yali eyatula netudda nayo ku mboozi yali kungiriza nnyo engeri gye njiwenja mu tyuni. Mukulu Katende akadde kano oyimbira mu kibiina ki? Ndi independent. Okikuba wekka? Kikuba bw'omu. Abakwagala bayinza kufuna batya? Ennamba yange eri 0753 072 998. Okay. Ennaku zino siri ku ssimu ya mutimbagano. Bansabulamuko bannannyiniyo ne bagitwala. Okay. Kyenjogera bakitegedde. Naye nga nja kudda wabula era emu gye nkozesa ne ku mitimbagano. TikTok account yange siri nnyo wagundi naye nga mba nkozesa TikTok ne YouTube byokka. Okay. Osigadde gwani? Sigadde nze Saalongo Katende Basudde mba